Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa besikale eyo obubaka kuba kyemmanyi kati atuuseewo Okay, mukwano. Okay, thank you. Kale mukwano kamutuuke. Mukiteyo ku mukolo. Omukolo guliwo gye tubadde. Halo nkuwulira. Kankuddire nsooke mukwate lwa nsonga ajja kwebuuza abantu obwedda abannoonya ate enkuba tebakwata. Kale. Yes, sebo, ndi mu kkubo. Ndi mu kujjaawo. Again, a person who is reduced on the distance and I'm going far. But you told me you were coming, I reduced on the distance. I'm driving. Obuzibu ebintu enadde mbiteresa ate siwe mbadde nabyo. We tubitegekera. Nzanno kangende. Bannayi. Ndi mu kkubo nzija. Na yeso surprise ataka tazileta hatataka oninanze hokoza birungi kyenda sorry aibine birungi rwenda kulukumi kuwate rwenda olobulabo bokumukumu botona surprise ekisoka wantegera kuva kukagere mpaka jinkoma kyokoma nono Bannaye nsabira musange kuba ate ye ansooseewo. Ansooseewo mu kifo kyobula nadde gyaye musange gyali nga saagala ntambulire. Kati jjukira mbadde nva Masaka ate siga nti bino ebitu mbadde natambudde nabyo. Gye mbitereka walala lokitegeera. Kati mbadde ate nnyina okgenda mbinone atuuseewo ali mu kuŋŋaanaayi nze kaŋŋende bw'ali mugamba kati awo ndi kuvuga misinde. Badde nva sayidi z'e Masaka ate ebintu nga nyina okugenda ate bipiikinge ate sidaiki kati awo jjukira oba tewatambudde nabyo nti obirina kati wenviiridde obipiikinga olwedde ali Kabalagala nange ndi ku luno kkubo bwe nti nvuga mmutuukako ndi Kansanga. Kati ogenda kuvuga ogende ewa. I'm already driving. Going. Ngenda gy'adda n'etala mu gigye Kikambo. Okay, very kankuleko ofuge. Kangende naye simanyi oba musanga. Kyobula nadde mugamba you don't move. Gwe ŋŋamba okulinaana gy'obeera gy'oli tovaayo ewaka. Anti yeekengera. Ne mugamba you be around your home choosing a place nti wano nze nzije. Kati jjukira ye alonze ekifo we tusinkana naye ate nze mba nkiri wala. Still. Yes. Oyagala njogere naye. Mbadde njagala ofuna engeri gy'oyogerako naye omugamba ompulizza ndi mmutuukako. Okay. Olwedde ndi Kansanga. Okay, kamugambe kati. Kale. Okay. Ate era tudde munoonya. Bannaye tutwala surprisinga Mwami Levi. It's his birthday and Easter. Naye maama si byangu bankwatireko essimu kati mmala mmutuukako.
endabiramu ebadde ekutta ate nga mulimu ne live. Kansanga but wali bayita Kabalagala owali KFC nga ku Bondo mu junction round. Enzuno nange empetawo wetwayogedde obadde omufunye? Mufunye. Naye munyiivu bitya? Bannange nkitegeera. Olunaku lwange lwonna lufudde. Ndi mukuwetawo. Ndi kuweta wano ku Shero we yaŋŋambye ku KFC. Kale. Ey'e Kabalagala. Okay. Kambasabire. Kale. Waliwo wali emmanju emapakinganga awo mpisewo bulungi emapakinganga nga genda kwa Halo Sebo, mbadde ntuuse wano ku Shero eriko KFC. Empakinze mu kamotoka akatunudde mu gundi. Mu supermarket? Black. Nze ayiseewo mu Alfadi eya black. Kale, kambireetaawo ebintu. Kampala Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya National Certificate, National Diploma ne Higher Diploma nti okwewandiisa kugenda mu maaso mu courses nga Civil, Electrical, Mechanical ne Water Engineering, Architecture, Electrical Installation, Auto Mechanics, Plumbing ne ICT, Catering, Refrigeration, Cosmetology, Hairdressing, Fashion ne Design nti eri abamaze Senior 6 nga baagala Diploma, abamaze Senior 4 ne Primary 7 nga baagala Certificate mutukyalire leero ku Kabaka Njagala Road okuliraana olubiri lwa Kabaka kumpi ne Allcom Petrol Station oba tukubire ku 0-4-2-27-26-73. Kampala Polytechnic Mengo, beyond limits. So, nyongero bajjukiza lwaki sibawaate ba photographer abakabi nimba wa connection ne nga sinava wano babayise Hypex Studios obasanga awo najja nankumpi ni ya Cobbins Motel Busabala Road ye enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34 oba basange ku +256 789 34 38 02 for editing video editing and shooting, covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc, meeting, conferences zonna bazikola. Nobo oyina gwenga just oyina meetings zo zokola nengo oyagala zibeere covered. Bobo oyina housewarming oyingira nnyumba yo byonna babikolako mikwano
beekwate babayise Hypex Studio. Tukole kano ka surprise kagenda ba brief just kwebaza muntu. It's called Levi. So tufune ebintu awo tutwala. Okay, kati. Onajinona. Twale bino. Hello? Wanje mufunye? Mufunye mulabye. Okay. No, like ndi kutuuka wali. I've seen that car. Naye lwakuba bannaye oganye ogira. Oganye okwogerako naye ne bw'oba kale gwe nga towulikika like nga soma agitadde kutu. Kale. Ndako kikoma. Kale. Kale mkwano. Jebale kose. Doza yegwe. Bulungi sebo. Kale nawe gyebaleko. Bane tusonyiwa okubanga time etusumbuyemu naye bampadde obubaka buno okwebaza. N'agamba weebale nnyo kubeera muntu mulungi, weebale kubeera na mutima mulungi, oyambye abantu bangi nnyo nnyo. Muneebalize mutusiza obubaka buno. Yesebo. Agambe tamanyi bw'ayinza kwebaza kuba bingi okyusizza obulamu. Musaleeta ebintu ebirala ebyo. So n'agamba eno keeke Happy +1. Leeta ne box ya keeke eno kuba bambi tegenda salibwa ogimuteeremu engeri gyagitwala obulungi. So kodireeti kati kasooke kwatireko eno keeke ebyo biteekeyo. Bino tubiteekeyo then eno aleete box. Agambe happy birthday. Thank you. Enjoy your Easter. Kugamba bingi byonna. Thank you very much. You're welcome. Ati eno keeke tugenda giza mu box twagadde ogirabe. Nti akwagaliza ofune ssente nga nnyingi nnyo nga zino b'oziraba. Nga bw'olaba ezo bbando. Tebulaba agambye keeke kosale yaki ya $. Naye kuliko ssente zo za ddala. Ku kimuli kuliko 1M gye twakozesa mu $. Amiina. So kagiteeka wali box munda. Oteekemu keeke eno esobole okugenda ng'eri safe. Bulungi. So kanaye kamugambe nti tukulabye abadde ku bunkenke since the other day. Mbadde apantu era nzirayo ngenda wala. Kale. Muneebalize. Kamugambe waneeno. Yesebo. Kale. Hello? Yes, obubaka abufunye agambye weebale nnyo. Mugambe ngenda mukugira. Allah. Yes, please. Thanks very much. Thanks very much. Kambasibule nkukubire. Okay. Okay, see you. Kale sebo. Kale. Tweyanziza naffe. Kale sebo. Banange surprise so brief and precise. Ezo nazo tuzikola nabagamba nga teri byateeba evuddewa nekye mbamanya nti surprise evudde somewhere there in America. Surprise gyevudde. So semumbuuza nnyo nti ani agikoze. Ebyo si byammwe. Wabula tulabe wali nti omuntu obubaka abufunye ate ategedde message lwaki bamwebaza ate asiimye. So nyongera obbajjukiza nti Hypex Studios kula ebifaananyi ebirungi ne video coverage go wenna
ayagala okubaako omukolo gw'otegeka ng'olina ky'osuubira okuplaninga mu maaso awo beekwate bali awo ku Busaabala Road awo najja nankumbi ni Jacobins Hot namba z'essimu zizo ku screen awo nkusaba obakubireko babuuze nti ninza kubukinga nti omukolo oyinza oba olina wedding anniversary olina okuhinjira olina okwanjula olina birthday kyonna ky'oteekateeka mukwano bebayita Hypex Studios buli kimu balina packages zonna buli kyomanyi ekikolebwa mu coverage oba mu bifaananyi buli kyomanyi ekisinga obulungi bakirina mubeekwate mugendeyo mubakubire namba z'essimu zezo ku screen awo mukwano ate nyongero bajjukiza lwaki sibawaate baphotographer abakabi nimba wa connection nga sinava wano babayise Hypex Studios obasanga awo najja nankumbi ni Jacobins Motel Busaabala Road ye enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34 oba basange ku +256 789 34 38 02 for editing video editing and shooting covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc, meeting, conferences zonna bazikola nobo ina gwenga just ina meeting zozokola nengo yagala zibere covered bobo ina housewarming oyingira nyumba yo byonna babikolako mikwano beekwate babayise Hypex Studio kizanti Kampala Polytechnic Mengo bali awo kabakanjagala awo nga ddaboti awo nga ku lubiri gendawo mikwano ffenna tuddeyo tusome gwe tofaayo yina emyaka emeka oba wakoma mu class ki kasitoba nga oyina certificate ya P7 yes osobola okuddayo n'osoma bulungi nnyo ddala n'okikwasaganya Kampala Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya National Certificate, National Diploma ne Higher Diploma nti okwewandisa kugenda mu maaso mu courses nga Civil, Electrical, Mechanical ne Water Engineering, Architecture, Electrical Installation, Auto Mechanics, Plumbing ne ICT, Catering, Refrigeration, Cosmetology, Hairdressing, Fashion ne Design nti eri abamaze Senior 6 nga bagala Diploma, abamaze Senior 4 ne Primary 7 nga bagala Certificate mutukyalire leero ku Kabakanjagala Road okuliraana olubiri lwa Kabaka kumpi ne Allcom Petrol Station oba tukubire ku 0-4-2-26-7-3 Kampala Polytechnic Mengo Beyond Limits. Surprise ebadde bwetyo brief temwebuuza ate shipa leero nga tebateebye anti mwemba manyi muyinza otandika nga tebateebye nga tomubuuzizza bw'ati eyatutumye ye bwakyagala just muwe omuwe obubaka omukwateko ka video katono abamumanyi bamanye nti is a good person ayambye abantu bangi ebisigadde temumbuuza bisingakaawo naye nga mbaagala nnyo mikwano happy Easter mbagaliza ebisinga byokka we love you so much surprise bwezi tetuzikola neza privacy completely nga toyagala ka video konna wadde ekifaananyi kyonna eri omuntu wo nazo tuzikola oba toyagala muntu ateebeera otugashifa mu muwe tateeba mbw ate bivuddewa kyoyagala ffe bwe tukikola mwe bakama baffe onsanga ku 078-10-15-69-0702-56-2157 please subscribe ku YouTube wonsomagarawo surprise you loved one bye bye. Hope Shifa Nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa.